Kkooti enkulu e Fort Portal ng'ekubirizibwa omulamuzi Vincent Wagona esalidde Richard Chiza ow'emyaka 26 omutuuze wa Kagalo e Fort Portal North Division emyaka 14 yeebake mu kkomera eri Katojjo e Fort Portal lwa kusobya ku baana ba muganzi we babiri ng'omu wa myaka 4 ate omulala wa myaka 5 kyokka nga bwe yakeberebwa ng'alina akawuka akaleeta mukenenya. Richard wakujana msango. Tukitegedde nti Robert Chiza nga mutuuze we Kagolo Fort Portal North Division nga 18 January 2025 yajjula ebitannajja bwe yasobya ku baana ba muganzi we babiri nga yabasanga waka bokka nga maama waabwe agenze ku dduuka abeeko byagula. Mukyala we kamwite mukyala we kubanga yali abeera naye ng'obwana bwali si bubwe bwali bwa mukyala. So maama we yabulekawo n'abumulekera naye yagenda okukomawo n'asanga ng'obwana babusobezzaako obwana ne bumubuulira mbu oyo anko Kiiza Robert yakitukoze ekitubaddeko. Ono abaana be bamulokoma olw'ekikolwa kye yabatuusaako. Guno gwali mulundi gwa kubiri kubanga yali yasangibwako dda ng'akoze ekikolwa kye kimu ku baana bano wabula ku olwo emisango tegyatwalibwa mu babuyinza. Ebyembi ono bwe yakeberebwa n'azuulibwa ng'alina akawuka akaleeta mukenenya era abaana bano ne bateekebwa ku ddagala eribaziyiza okukafuna. Ono bw'atuuse mu kkooti yasanze abajulizi bonna baatudde dda nga n'abaana weebali era omusango n'agukkiriza. N'asalawo bw'alabye bonna nga bazze kubanga abajulizi bonna baabaddewo obwana obubiri obuto so n'asaba kkooti mbu akkiriza omusango ayagala babagaininge bagende mu bagain pre-bagain session. Robert Chiza ng'alina emisango 2 buli musango aweereddwa ekibonerezo kya myaka 14 buli gumu nga wamu gy'emyaka 28 nga wabula ebibonerezo byombi wakubikola mu budde bwe bumu ekitegeeza nti wakumala emyaka 14 mu nkomyo. Ne Peter Bagumu ow'emyaka 45 omutuuze w'e Mahamba mu Gombola y'e Hakibaale naye asindikiddwa mu nkumi amalayo emyaka 12 olw'okusobya ku mwana ow'emyaka 14 ate ng'aliko obulemu ng'amulinako n'oluganda. Ono naye omusango agukkiriza era kkooti ebakendeereza ku kibonerezo olw'okukkiriza emisango ne batagimalira budde. Peter Baguma ye aweereddwa ekibonerezo kya myaka 12 ng'ali mu mbuzi ekogga. Kubanga ne maama we era kyamukosezaamu katini naye n'agamba kasita ekikulu omusango agukkiriza bamuwadde ekibonerezo kaabeereyo asaabinge ku ekyo ekibi kye yakola. Ruth Ongoma pulida w'abaana bano agamba nti bazadde b'abaana tebabadde bamativu n'ebibonerezo ebiweereddwa bakagwa nsonyi bano wabula ne bategeeza nga kino bwe kigenda okuwa essomo abasajja abalala abasuubira okukola ekikolwa kye kimu. Amazima kibadde kyetaaga okusingako awo kubanga bw'olaba obwana obuto myaka 4 myaka 5 ate ng'ono yali muzadde waabwe katugambe muzadde waabwe kubanga step father aba muzaddewo. Then yali yalina obukalwadde ka mukenenya singa bakozesezza katugambe baguwulidde guwedde emyaka esookerwako ebeera myaka 3 mu 5 tujja gamba okay kijagezaako kiyigiriza abalala kubanga at least tavuddeewo bwatyo tebagugobye. Abasibe bano bombi ebibonerezo byabwe bakubikolera mu kkomera Katojjo e Fort Portal.